Omulabi wa Spotlight News Media awamu ne Transmedia erinnya nze Kizza Peter munnamawulire ate munnamawokota. Lunaku olwaleero era tukomyezzaawo omwogezi w'ekibinja ekisooka Major Charles Kabona okwongera okubaako ensonga ez'enjawulo zattaanya ku bimu ebigenda maaso mu ggwanga, nga ku nsonga ezimu sigenda kusuna wabula ogenda kubeerako okuzimanya mu bulambulukufu bwazo. Major Charles Kabona tukwaniriza nnyo sokola olamuseeko ku mulabi wa Spotlight News Media wamu ne Transmedia. Musiyo tewa sebo n'abanyabo abatulaba sibeta sebo bulungi sebo tusanyisa okuddamu okukyazaako wano ku Transmedia wamu ne Spotlight News Media, era twebaza obudde bojja otuwa kubanga omulabi waffe bangi babeereeyo okuva mu Amerika, okuva e Qatar n'amawanga ag'enjawulo abanyumirwa ebigambo byoyogera kuba bingi ebijja bitambuzibwa nga byetaaga abakugu b'ekikwatako kye bennyini okubeera nga battaanya ku nsonga ng'ezo. Lunaku olwaleero waliwo ensonga ezijja zitambula mu Uganda, ensonga zino nga zeetooloolera ku bannayuganda bonna awamu n'ensonga ez'amagye, ng'ensonga ekyasinze okukwata ku bannayuganda omugamba obudde buno eriko y'ensonga y'ekkooti ey'amagye. Nga mwe bannamagye ensonga eno kkooti y'amagye sooka otukubire ku kifaananyi, kkooti y'amagye yeetya, ekola etya era efaanana etya na misango gyesinga okutunuulira? Wabala nnyo ssebo. Nja kusooka n'okwogera ku karakita ya UPDF. UPDF magye g'abantu ate magye agali discipline oba magye g'empisa. Okulaba ng'empisa ziri mu bantu n'omu magye mubeera mwina amateeka. UPDF magye agakkiriza nnyo mu mateeka ate agalina ebiragiro ebigafuga kati nga UPDF Act 2005 yogedde ku kintu kya kooti z'amagye. Kooti z'amagye ziriko mu mateeka because that's a UPDF Act 2005. Obeera Act kitegeeza yatibwako ku Parliament. It was legally put in place by Parliament of Uganda because that's an act. Therefore kitegeeza ffe UPDF tukkiriza nnyo ebitukola byonna tubikolera wansi y'amateeka, n'amateeka gatufuga ya act ate eyatibwako Parliament of Uganda. That's number one. Ogenda mu UPDF Act 100 section 197 eyogera ku establishment of court martial or other courts, court martial and other military courts. Kandi kooti z'amagye ziyogeddeko ziriko mu mateeka because kiri mu act. Therefore recently the Supreme Court yavaayo its ruling negamba bateekemu enkyukakyuka bite birala ate baatuula abakulu ne bagamba bajja kuteekamu enkyukakyuka oba amendments mu UPDF Act. Kati bajja kutwala these amendments mu Parliament eteekemu enkyukakyuka mu act yaffe eya 2005 tugende mu maaso nga tukole mu gyaffe. Naye ekinyaga kutegeeza kusinziira bagenda kutwala mu Parliament bagamba court martial zijja kusigalawo kubanga zikoze muno bulungi, kikulu nnyo ekyo. Naye this time nga court martial zimaze kusalira omusango olina eddembe ly'okwapiiringa mu High Court oba kujuliza mu High Court. Ekyo tekibaddemu ndowooza naye kati bakitaddemu, kati mu nkyukakyuka kijja kubeeramu. Court martial ebe kusaliriza, osobola okusala n'odda mu kooti ya bulijjo n'oweekubira enduulu. Ekirala kyebayogerako nga amendment ebagenda kutwala mu Parliament ye composition abakompozinga the court martial nga baagala chairman abeere lawyer ate ne panel ebeereko baani abasoma amateeka. Ekirala
nibagamba singa omuntu basanga olina ebintu by'amagye possession of military stores illegal possession of military stores ebintu by'amagye bakutwale mu kooti z'amagye nakyo ekyo bajja kutwala mu parliament nibakidebatingako then nibakigatta mu UPDF Act of 2005. Therefore bajja kuteekamu endongoloza some changes, some amendments ezinjogeddeko ezo naye kutwaliza wamu court marshals zikoze omulimu mulungi mu ggwanga muno okulaba abantu abali amagye mateeka okusinga ddala nga baina ebintu by'amagye ne bakwatibwa. Case in point bakyokulabirako ababadde bakola emisango mu bitundu ng'ebyakalamoja abantu ne babisa embundu ne babakuba amasasi ne bata abantu zikoze omulimu mulungi ate bajja kuteekamu some improvement and some amendments zigende maaso bazikola emirimu yaazo. Okusinziira ku mulimu bannayuganda abamu nga bawulira court martial naye nga tebakitegeera bulungi wabula nga bawulira ekigambo weekiri oluusi basinga kulabayo naddala kooti nga zitudde mu misango eminene naddala nga gyekuusa oluusi tubirabye nnyo mu nsonga z'ebyobufuzi. Court martial eno tukubiremu ekifaananyi yeetya era ezze etambuza etya emisango gyayo naddala nga etambuza emirimu gyayo. Court martials ze kooti z'amagye ate ezateebwako amateeka g'eggwanga kingamba ziriko mu mateeka. They were legally put in place by the parliament because it's a UPDF act. An act is an act of parliament. Kati fenga UPDF tuyina 2005 act gemateeka agafuga amagye ate gaatibwako parliament ya Uganda. Kati ngugambye section 197 eyo ebanga eteekako court z'amagye legally put in place. All together tuli bulungi awo. Section 117 ebanga ekkiriza omuntu wa bulijjo okutwalibwa mu kooti z'amagye obanga bamusanze alina ebintu by'amagye. Kati there is nothing ekitukola ekitali mu mateeka byonna biri mu mateeka. Kati oba omuntu oyagala kuzeewala toyagala kuzigendamu tobeera na bintu by'amagye. Naye kati in amendment bagamba noba owulira decision ya kooti eyesazeemu not certified oyinza kwekubira enduulu mu high court because ziri wansi ya high court. Yes. Mu nsonga eyo yennyini tulaba nga kooti ez'abantu ba bulijjo zitandika ku ddaala erya wansi, eddaala erisooka, eddaala eryokubiri ne zigenda paka ku high court, eziba ku high court ne zigenda ku supreme court paka ku court of appeal. Kati court martial erina emitendera egyo kati reframe amagye tulinamu different formations. Ate kintu kyempisa kikulu nnyo mu magye gaffe ga UPDF. Kati buli different formation etubeera nayo kasooke ne units ezinaliise battalions muyinza bayina unit disciplinary committee sijja kuzita kooti ziba unit disciplinary committee zibeerawo. Kati mugeze ku division tulina division court marshals ziri ku mutende kiteeza eddala mutandika tutandika ku unit disciplinary committee ntugenda ku division tufuna that is division court martial ntugenda ku general court martial egenze okuwagula tunane kwa court martial appeal ne mu kooti y'amagye yes court martial appeal. Kati zonna naffe oyita mitendera naye kati enjawulo kati bogeddeko bagenda kuteekamu mu amendment kugamba kati singa kooti y'amagye egamba okoze omusango gwe n'owulira not certified oyagala kwekubira enduulu ojja kwekubira enduulu okkirizibwa kwekubira enduulu mu high court or disciplinary court. Kati bajja kutwala mu parliament ne babidebatingako then babyongeramu UPDF act yaffe 2005. Ebiseera ebisingawo bwe tubeera mu kooti eza bulijjo
nti wozza omusango nguddiza wano ewakiso tubeera ne kooti ne bwe kubanga gwa mada tubeera ne kooti ey'eddaala erisooka ne basooka ne bakuleeta ne bakusomera emisango ne bagikwasa omuwaabi wa gavumenti okunoonyereza ne kutandikiraawo wovaawo we basengekera emisango ne bamanya nti guno omusango gwa high guno omusango gugenda wano kati bwe bamala ekyo ne bamala ne bakutwala mu kooti evunaanyizibwa ku nsonga ezo guba gwa mada ne bakutwala mu kooti enkulu bwe guba nga guli civil nagwo ne gugenda mu civil court kati mu kooti ey'amagye ebiseera ebisinga tugenda ne tulaba nti omuntu bamukwata n'emmundu katugeze kakiri ekukutte n'emmundu direct bakutwala ku kooti ey'eddaala eyo ate n'abamu bwe tubalaba nti kati nga ba high profiles bwe bamukwata basobola omutwalirawo n'alabikirawo direct mu kooti enkulu nga tasoose mu kooti zino endala kunoonya bujulizi ne bagamba fayiro y'omuntu ono emaze okukwatibwako ewedde oba tennaba ebbanga eryo lye babeera ng'okunoonyereza kukyagenda mu maaso ne baleeta nga okuwulira tekunnaba wabula bakusomera n'okunoonya obujulizi kooti z'amagye zino ng'ebiseera ebisinga tetukiraba mwe mukitambuza mutya ku ludda ekyokusooka njagala kutegeeza nti UPDF oba kooti z'amagye za UPDF nkugambye ekintu ekyo ziriko mu mateeka ate zirina enkola yaazo sijja kuzikombera ne kooti endala naye ziriko mu mateeka ate zirina enkola yaazo ate zikoze kinene nnyo okulaba nga zirwanisa obumenyi w'amateeka oba n'abantu abadde nga basangibwa balina ebintu by'amagye ekikulu nnyo naye kati obanga basazeewo bateekemu amendments kubanga ffe ng'amagye tuli magye g'abantu tuli magye agakkiriza mu mateeka bajja kuteekamu amendments nga bayita mu mateeka ate ye parliament wetugenda kati si ekyo naye ngokutwala mu kooti z'amagye naffe tulina investigative bodies tulina nga special investigation bureau obyane fayiro yo kintegeeza ate naffe obanga okkirizibwa okuwa looya obanga omwagala looya nga bampa looya bayinza kuwa ow'amagye oba oyinza kwenoonyeza owa civilian omuleta mu kooti y'amagye kikkirizibwa okyakitegeeza therefore eringa kooti endala naye kati bagenda kuteekamu changes ezibogeddeko ng'okulaba ne composition obanga bagalako balooya bagalako abasomye ku bikirevu ki bajja kutwala mu parliament because that's what the amendment is all about ekinaavaayo mu parliament kyetugenda ku implementinga nga UPDF because UPDF magye agali law binding agakkiriza amateeka okusinziira ku gwe Meja Kabona era omwogezi wa UPDF first division waliwo ebintu ebimu kooti wali tusooka tulabe engeri kooti y'amagye eno gye mulwanira okulaba nga tevaawo biki byolaba byekyusiza nga singa ebeera evuddewo kiyinza okubeera ekizibu kooti eya bulijjo okubimanaginga ekyo sigenda kugenda muwala naye because first amagye institution ya bisa kooti z'amagye ziba zihandulinga abasirikale na civilians specifically abanga basangibwa n'ebintu by'amagye because esawa zange twogerera UPDF Act it is still operational because they haven't made amendments although the Supreme Court ruling altogether but bakoze ebintu bingi nnyo enako for example katugenda mu bitundu ngebya Karamoja sometimes osanga kooti zaffe za bulijjo ziza kugamba nti Karamoja waliyo olutalo oba waliyo abantu abakyamusiga endala naye kooti z'amagye zibadde nga zituula mu bitundu ebyo byennyini ebitundu ebibeeramu ebinywa amateeka oba osanga civilian courts ziza nokutya kugendayo kooti z'amagye zibadde nga zituulayo wonna mu ggwanga kugamba obutyabaga bwonna nga mumusobola okugendayo abaffe bagendayo ekyokubiri kati omanyi omulimu amateeka obwali mu Karamoja abantu babbisa embundu ne bakolesa embundu okutaba
naye ezino kooti z'amagye zakola kinene nnyo okulaba nga zirwanyisa abantu abakyamu. Kati Karamoja katujuule ennaku zino nomawulire tekyalimu kubanga bagamba bad news make news. Ebintu ebirungi biri Karamoja tumubyogerako nekubanga mwali mwogera ku biri ebikyamu obubi bw'ente okuba abantu amasasi, ne kati kooti z'amagye abantu abakyamu zabakwata ne zibasiba. Waliko abantu abadde nga bagenda nga bakolesa ebintu by'amagye, bakolesa embundu. Oba nga toyagala kugenda mu kooti z'amagye, toyagala kugendayo. Ku lwaki? Obeera n'embundu y'amagye. Ku lwaki? Obeera ne uniform z'amagye. Kubanga toyagala kugendayo. Naye kati obanga oyagadde kwefuula ekyotali, naffe katutwale mu kooti z'amagye kubanga nabwe oyagala obeeremu omusirikale. Nawe oba weewandiisizza. Naye wanga toyagala kugenda mu kooti z'amagye, nabwe zeetaatale ebyabasirikale balekera abasirikale. Bidduke. Ebintu by'abasirikale oba by'amagye birekere ki? Amagye. Naye oba osazemu nawe kubikolesa ng'omusirikale, oba kubyambala oba kukwata embundu zaabwe, kati ojja kubisanga mu kooti z'amagye. Naye kati enjawulo eriko kati bagenda mu amendments, bagenda mu parliament, amendment byogeddeko, oba osanga kooti y'amagye kyesazeemu toli musanyufu nakyo, oba there is a miscarriage of justice in the court, okkirizibwa okwekubira enduulu mu kooti eya high court, which is civilian court, because zino military courts ziri wansi ya high court. Kati oyinza okwekubira enduulu mu high court. Kati tukume amendments, tugende mu maaso nga tukola nga buli. Okay, tweyanza nnyo afande okubeera nga osobodde okuttaanya ku nsonga ezo eza high court. Kitegeeza nga gwe mu ndagayo olaga nti singa kibeera nti kooti z'amagye baziggyemu ba civilian ne zibeera nga tebakyagenda mu kooti z'amagye, kiyinza okuwa omwagaanya abantu ba bulijjo okubeera nga beeyagalira mu bintu by'amagye. Yes, kituufu. Abantu singa tubanga tubalese obutagenda mu kooti zaffe, bayinza kukolesa ebintu byaffe ate kubikolesa mu bukyamu n'okumenya amateeka. Omuntu ayambala uniform y'amagye n'atambula n'abba, kati wanga amaze kubba ekiro nga si musirikale, tuzeka tubakwatanga ate nga tubalagana mu media mu malabu nga balina ebintu by'amagye. Naye abantu bagamba abatubye basirikale ate nga si basirikale, kibanga kyonoona erinnya lyaffe ng'amagye. Ate mutumanyi bulungi UPDF magye ga mpisa, magye g'abantu. Kati bwe noyakolesa ebintu byaffe oba mbundu zaffe oba uniform zaffe n'ogenda kubba oba ogenda kwonoona erinnya lyaffe. Naye kati singa tusanga okoze ebintu by'amagye, naffe tujja kugamba kubanga kati nabwe otwegaseeko, kati tutwale mu mateeka g'amagye gasalemu. Naye kati enjawulo eri gamaze kusalamu amateeka gaffe g'amagye, oyinza kwekubira enduulu mu high court, naye kooti nekola ki? Newola omusango n'esalamu. Kitegeeza kino ekyokubeera nti amagye galwana obulanga kooti yaabwe esigalawo, kwe kubeera nti mwagala okusigaza ekitiibwa kyammwe n'okusigala nti ebintu byammwe musigala nga mubyekuumira. Kati kooti z'amagye zo zigenda kusigalawo, taswa nkimanyi tezijja zigenda kusigalawo, naye bajja kuteekamu some amendments zijja kusigalawo. Ate abantu bangi babadde bakuba n'amasomo bagamba kooti zituyambye nnyo, tuzaagala zibeerewo sigale, kubanga ezaffe bazimanyi enkola yaazo nungi nnyo, ate abantu basanyufu. Kubanga tutenga obadde nga otulugunya abantu okolesa ebyambalo by'amagye, okolesa embundu z'amagye, ku lwaki oyagala ogende zibeera mu kooti. Afande ogeddeko ku nsonga y'okusangibwa n'ebyambalo by'amagye nga tuvuddeko awo nga tuseetuseeko okuva mu bya kooti, katulinde amendments ezinaaba zikoleddwa okuva mu parliament, tujagenda mu maaso implementing ekivudde mu parliament ezinaaba bisaliddwawo. Kati mulimu ebiseera ebimu abantu abamu abakwatibwa n'ebyambalo naddala ng'ebyo eby'amagye, naye noweesanga ng'ekyambalo ekyo alonze kironde, noweesanga kubanga wali oyinza okuba otambula ku kkubo emmotoka ey'amagye eyitawo ne mubaamu ekyambalo ne kigwa. Ebiseera ebisinga ab'amagye mumanyi otuula kuzitate emabega nga ow'emmaaso bwe kiba kigudde tasobola kutegeera, naye ng'ate akaakaka oba nkoofiira oba kooti bw'enaasigalawo ku kkubo
esobola okukwatibwa netwalibwa omuntu omumenyi w'amateeka singa omuntu yesanga mu mbeera eyo afunye ekyambalo ekyo ekyamagye mu kaseera kano nga kikyali mu ngalo ze oyinza kumuwa magezi ki ayinza yita mu process ki kubanga akironze mu budde obwo nyinza okuba naakakirondamu nti nga wolonda kumbe waliwo andaba oyo andaba nanteekako omusango omuntu mu mbeera eyo singa abeera akituuseeko alina kukozesa ki okulaba nga ataasa ekyambalo ate naye nga yeetaase ekirungi mu ggwanga muno buli kitundu kyonna oba buli village yonna tulina abakulembeze tulina LC1 wabeera kwa chairman ate chairman wa LC1 wabeera chairman wa defense tubeerako no wa defense tubeerako no information bantu si mwenda babeera mwenda kati noba ng'osayisa ekintu kyamagye kiri mukuba oyinza n'okukuba esimu n'ogamba chairman wano osanzeeko jaketi y'amagye nga njijjeewo oba njirekawo nobwogijjawo n'okuba esimu n'ogamba nsanze wano jaketi y'amagye ndi wano nsanzewa oba n'okuba esimu n'ogamba chairman waliko kintu kyamagye wano era chairman agamba kiriiti tutwale ku poliisi awo kibanga kitegeeza oli muntu mutuufu because you have already declared ekyolabye n'okusanga okikuterayo okubya esimu ya chairman n'omugamba oba mutuufu ekyokubiri n'oba ogamba n'osanga ekintu kyamagye kiri mukuba n'ogamba kasoke ngambe gundi n'ogamba iwaneiba n'ogamba ekintu kyamagye wali kitegeeza tobeera muntu mukyamu omuntu omukyamu n'omuntu omutuufu oyinza kubawula okiraba naye kati oba ng'okirabye kideclaring to the next person oba the next leader ekirungi tulina abakulembeze mu every LC1 ne poliisi kati poliisi waliko program ya poliisi yokugenda mpaka ku South County wakiri abantu balina amasimu oyinza kubera LC1 oyinza kubera information oyinza kubera your neighbor n'ogamba nsanze wano jaketi y'amagye nsanze wano uniform y'amagye nsanze wano engato z'amagye kati obanga omaze okuwa information kati eyo bana indicator obeera innocent kati amagye gagenda kujja ne poliisi bakole okunoonyereza kwabwe uniform zino zatuuka wano zitya gwe wakuba esimu oba wayamba abyokwerinde kati amubeera innocent tunatuuka ku level y'okugamba olabe ekintu kyamagye okisanze mukulu wano ate oyiteeni esinkola yaffe kubanga nibategamba kitegeeza ekyambalo wendaba ekintu kyonna ekikwata ku magye nga sinnaba kukironda nsooka kubaako bwentegeeza sisinziira amagye tulina military stores walimu uniforms walimu n'ebintu amagye ebibakolesa mukulwana for example eyinza kubanga eri bomu y'amagye twali gikuteko eyinza kuba grenade y'amagye twalibadde nga oduka kugikwatako because togimanyi ebaga eyagala expert eyinza kugikwatako nosanga nembalula kati ebintu ebirala kisinze ekyosanzeeko kyekiki naye ekikulu ng'okirabye immediately communicate oyinza noinfominga poliisi basanga eno bomu ne poliisi eyinza kugijjawo eyinza kukodoninga off nekubira basoko oba nekubira experts from UPDF ne bajja ne bagijjawo kati nosanga ekintu gadala ekintu kyamagye communicate then abali experts bagenda kujja obanga eri bomu mbungu ki bajja kujja nokulaki naye togireka ate nosirika kubanga oyinza kusanga gwe omuntu mutuufu ate mundu ogirabye nosirika ate omuntu omukyamu nagiba nakikolesa ebintu bikyamu kati communicate kyekikulu kyolaba nga tugenda mu community engagement meetings zino enkungano zibadde nga nyogerako tuwa abatuuze n'abakulembeze enamba zaffe z'essimu ku nsonga tugamba information is power tukuwa information n'ogamba naye byewakikindabye wano sikitegeera kati omaze kukola omulimu ogwo ng'omunauganda ebigenda kuddako bya poliisi byamagye kubanga kugambye nti security enkulu nnyo esookerwako etandikira ku muntu wa bulijjo ate omuntu wa bulijjo olina etafaali ddene kuteeka ku byekwerinda byeggwanga ate n'ekyokubiri obumenyi bw'amateeka bubeera mu bantu ba bulijjo ate tutuyinza kubeera ne poliisi oba n'amagye mu every LC1 kitusoboka
naye abantu babulijjo mu every LC1 gye bali n'abakulembeze baabwe nabo gye bali mu LC1. Kati singa bano batuyamba ne batu information mu budde tuyinza kulaba nga omumenyi w'amateeka nga tulinya ku fiti. Mu bitundu eyo gye tuwangalira omulabi waffe owa Spotlight News Media toweerabira tukyali ku Spotlight News Media wamu ne Transmedia tukyagenda maaso n'okuttaanya ku nsonga ezimu eziri mu bitundu ng'ab'ebyokwerinda wandiyagadde okubaako kye bakuyamba. Afande awo wennyini waliwo abantu abamu ababeera mu bitundu oba nga bali mu bitundu era nga bo bagamba abantu bannamagye noweesanga ng'ekitundu ekyo kiri ku bunkenke bamanyi balina munnamagye naye ng'oyo gwe bayita munnamagye tewali amanyi balakisi mwava tewali akakasoba ddala munnamagye naye ng'embeera gye yeeyisiza ddala ng'alaga munnamagye n'ateekawo obunkenke mu kitundu nga ewuwe tagambibwako noweesanga geeti ye tayagala nagikoonako noweesanga mu mbeera ng'eyo omuntu singa abeera afunye omuntu ng'oyo asobola atya okumanya ebikwata ku muntu webali nnyo ekyokusooka nkugambye nti amagye gaffe ga UPDF n'okuva dda nga gakyali NRA n'okuva dda nga gakyali Popular Resistance Army kuba kusooka gali Popular Resistance Army negafuuka NRA negafuuka UPDF ekintu kya mpisa kikulu nnyo ate nebale tutuuseeko ng'amagye ng'eggwanga kubanga tulina empisa. Kati omuntu banga asiwuusa empisa ali mu bantu ng'asiwuusa empisa oyinza kuripootinga ng'asiwuusa empisa naye si musango okubeera n'abaserikale mu bitundu byabwe kubanga nabo bantu bannayuganda bakkirizibwa okubeera mu bitundu byonna. Naye kati obanga ayenyigidde mu by'okumenya amateeka abanga akikoze ng'omuntu kinoomu ate tali waggulu w'amateeka kati awo oyinza kuripootinga ku poliisi oyinza kuripootinga ku magye oyinza kuripootinga ku local authorities abakulembeza ebitundu nabwe nibakola ki nibafindinga out who is he. Ennaku ennyingi bakola abantu bosanga babeera mu bitundu mu places naye nga si baserikale beeyita ekibatali oba yafuna uniform bukyamu oba mubbi naye ng'atiisatiisa abantu tuze nga tubakwata naye okugenda finding out tanaba kuyingira mu magye talina ame namba naye just a one man. Kati mwekitubagamba wongolayo omuntu ng'oyo mu bitundu bye gwetusirika oba nga tumugambye enamba twazibawa we communicate to the police, communicate to the LC1, communicate to the GISU ne BISU gamba wano simutegeera omuntu ono kati abyokwerinda bajja kulaba ne bajja ne balaba omuntu ono ani n'otusanga musirikale waffe asiiwuusa empisa tujja kulaba nga tumukomyawo mulayi. Obutusanga si musirikale naye ayeyita musirikale ogwo nagwo musango. Kati ekikulu nnyo tuteeka okukolera wamu okulaba nga tulina obutebenkevu mu bitundu byaffe. Omulabi waffe wa Spotlight News Media wamu ne Transmedia tukyagenda maaso era nga tugenda okumaliriza okusiibula Major Charles Kabona omwogezi w'ekibinja ekisooka. Major Charles Kabona ku nsonga y'ebyokwerinda bubaka ki bw'oyinza okulekera bannayuganda n'abantu bonna mu nsi yonna abalabi ba Spotlight News Media wamu ne Transmedia? Ebyokwerinda mu ggwanga lyonna binywevu mu bitundu byaffe nga First Infantry Division birungi nnyo binywevu ate tujja kugenda mu maaso nga tukolera wamu n'Abannayuganda n'ebitongole ebirala bikuumaddembe okulaba nga tulina obutebenkevu mu ggwanga. Naye ekikulu njagala abantu bategeere nti security si abaserikale ne poliisi bokka. Gwe omuntu wa bulijjo wonna w'oli beera ng'okimanyi dati nagwe olina etafaali yakutya ku security y'eggwanga. Ate ne security mu makaago g'owaka otaddeko ki w'osula otaddeko ki. Osanga omuntu ekiro ssaawa 8 ng'atambula mwana muwala ng'atambula ekiro nosanga omuntu nga ssaawa 8 nga ssaawa 5 za kiro mobile money akola notera kyekitegeeza ekyo. Nosanga omuntu olwa bodaboda ziri ssaawa 7 omuntu n'agamba ntwala namayumba ssaawa zino ssaawa 7 tomumanyi.
kati namwe ng'abantu ba bulijjo twagala mubeere security conscious. Osooke okuba ettuuti, osooke olowooze kati zituuse essaawa 5 za kiro ate nkola mu bizinesi ya mobile money. Buli omu ayagala ssente ate njagala kutambula mayiro 6 za kugenda waka. Buli omu akimanyi bulungi ndina bizinesi ya mobile money. Kiki ekiyinza kuntuukako kati oba ng'ofuuse security conscious, oba ng'ogenda waka ekiro n'ogera kutuuka waka n'osanga motoka eri mu kkubo essaawa 6 ekubulookinze, okola ki? Essimu muzirina waakiri epakinga kuba essimu wano ndaba obuzibu. Kati nako sooka omuzungu ekyagamba agamba think twice. Kati olaba ffe abaserikale tubanga tulabira wala, tujja kulabira wala, abaserikale tubalabira wala. Kino kyekiki nga sikitegeera ate omuntu gatabaddeewo ate wala waddeko ki. Kati eyo sense of being security conscious yetwagala mubeere nayo. Olina bizinesi ya lodge, omuntu najja n'ebbaaga ssaawa 5 za kiro njagala okusula, ssente meka mutwalo 10 eyingira, bameka abalina ebitabo bawandiika, bameka abakyekinga. Olina a place of gathering, olina ebbaala, bameka abakyekinga. Kati ngamba twagala mubeere security conscious, naffe mutukwatireko tukolere wamu ate tusharing information ate tugisharing mu budde. Ekintu ototera ssaawa 2 za kumakya ate n'okubera poliisi ssaawa 8 awo okuva ssaawa 8 obanga tulina kyotuyambye nga byokwerinda muntu information ogituwe mu budde. Tweyanziza nnyo omulabi wa Spotlight News Media wamu ne Transmedia. Tweyanziza nnyo Meeja Kabona okutuwa obudde bwo, era naawe omulabi waffe weebale nnyo okubeera ng'ogoberera. Tujja kusigala nga tukuweereza abantu ab'enjawulo. Ebibuuzo byonna ebiri ku mutima gwo tusindike ku oyo gw'oyagala bituukireko. Weebeera byakwerinda tusindike ku abo ba Meeja Kabona, aboogezi bya divisions ez'enjawulo, era nga Meeja Kabona tukwebaza okubeera nga buli we tukutuukako osobola okutuwa information gye twandyetaaze okumanya mu bantu. Obubaka bwatulekedde kwe kubeera nti naffe ffennyini tubeere beegendeza mu bitundu. Oyita mu kasaalu, akasaalu temulimu muntu abeeramu, wabula osanze emmotoka eyimiridde ate gwe n'osalawo okujja okutambaala oluguudo nti obayiteko. Sooka weekendere, tegeezaako ab'ebyokwerinda naawe osooke kwekuuma. Nsigadde nze Kiza Peter, Spotlight News Media awamu ne Transmedia, weebale kutuwagira.